Sono ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ndowooza bannange mubadde muludde nga mulaba okusika omuguwa okubadde awo naye nga tetuwulira nga ebigambo bivaawo open zine nga beeyogerera ebisongovu naye nga waliwo okusika omuguwa ndowooza okubaddewo naye Mukama mulungi nti olunaku olwaleero abantu bano tubalabyeko nga baliwomu bashekinga engalo kwegamba akaseko nga kangi bino bibadde wali mu kyaki Rubaga olunaku olwaleero okuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo era weebityo nga Katikkiro Charles Peter Mayiga nga asisinkana famire y'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nno kansooke nkulageko nga bayingira kyaki. Hello, Kazubiro oli bulungi ebbanga liweze nga sikulabako naye buli bwenkuba essimu kugamba nzija mu Desemba ne maama yo baali atya Buganda bwange obuto bumisinga nyawu kati ku Christmas ero era nno enduulu zibaddewo oba okuba akalulu k'essanyu awo nno Katikkiro Charles Peter Mayiga wabadde ayogera n'akoona ku linnya Robert Kyagulanyi Ssentamu awo nno enduulu neeraya. Kyokka mbadde ndudde okusoma emmisa n'emukoddomi wange Robert Kyagulanyi Ssentamu anti Wambogo kubanga ndooza mwabuulidde yasoose n'atugamba nti obulamu bwe bwongera okutereera ne yeebaza Katonda. Era Katonda tumwebaza nnyo era Ssaabasajja twongere okumusabira Mukama amusuusize eddala. Yatugambye tuleme kuggwamu ssuubi ku ludda olwo. Omulamu ogwokubiri bwabadde buvumu. Kabaka tayagala tubeere batiitiizi. Omuganda agamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde kabaagendanga okutabaala omutiitiizi asigala waka. Kaakati engo emusanga waka balinga bali mu lutabaalo n'emukavula nga tewali n'amutaasa. Kabaka yakitugambye ekyo. Omulamu ogwokusatu Kabaka yatugambye tulengere ewala. Abantu abamu ebintu babikomya kungulu wano. Tulina okulengera ebiri ewala ne tubyetangira kyabagamba. Omulamu ogwokuna obutava ku mulamwa. Abantu ba Buganda temuva ku mulamwa. Omulamu ogwokutaano gwabadde ku bavubuka okusookanga okwebuuza ku bantu abakulu nga temunnabakola ebinaabaleetera akabasa. Abavubuka be basingawo obungi engalo muzikube enzuulire. Omulamu ogwokutaano oba gwa mukaaga okunyweza ennono zaffe tuleme kuzunguwala watali nsonga. Abantu tebakyasobola kwogera Luganda nga Baganda ggere boogera Lungereza. Ssaabasumba n'abali wano bangi bendabako abaana boogera mu Lungereza. Okunyweza ennono zaffe ekineewuunyisa nga Dr. Jane bw'abadde ayogera wano bwe batuuka ku Katikkiro ng'ava mu Luzungu adda mu Luganda naffe ab'Emmengo Oluzungu tulumanyi. Bw'oba oyogedde Lungereza ayogera Luzungu n'ab'Emmengo bajja kukutegeera. Bw'olaba nga waliwo obwetaavu obw'okwogera Oluganda lwogere. So si kugamba
honorable minister bona okitiibwa Katikkiro tusanyusa okulaba ye Katikkiro oluzungu taluwulira omulamwa ndowooza oba gwa musanvu oba gwa mukaaga gwa musanvu Ssaabasajja yennyamidde olwa paalamenti okubeeramu embirigo ebikonde n'okuwogola emba. Kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo. Yagambye nti bivudde ne mu paalamenti ne bidda ne ku nkiiko eza wansi. Tubadde tulaba abakesisi nga bagwangana mu bulago n'abalala mu nkiiko eyo e Masaka wa. Ssaabasajja yakitulabuddeko. Ekyomunaana yatugambye twewale obusosoze nga bwe twalaba ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka teriba bbi kubanga alireese muganda. Etteeka liba bbi kubanga bbi. Etteeka liba bbi si lwakuba aliwagidde mu kyoli. Etteeka liba bbi kuba lya Uganda yonna. Obusosoze ndowooza ffenna twabulaba. Kabaka tiyatugambye mwagala ani omulala bababuulira. Ekyomwenda Kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Omuntu atayagala Kabaka wano mu Buganda akalulu agende bakamuwe Karamojja gye batalina bwa Kabaka. Yagambye abananyweza ensonga zaffe ez'Obwakabaka nga tuli wamu ne Uganda. Twagala nnyo Uganda bwe wabaayo akyerabidde. Eky'ekkumi tulime emmwanyi. Mukawulidde ako? Ssaabasumba ebigo byatwala ebisinga biri mu kibuga naye ebiri mu kyalo nabyo birimye emmwanyi. Natuukako ekiziba nentuukako oba ne Katende nawe balima emmwanyi. Bafaabe banaalima emmwanyi Abakristo bajja kuzirima nnyo. Ssaabasajja atugambye tulime emmwanyi. Nze luli nabagamba mmwe mulime emmwanyi musirike. Ekyo11 tulwanyise obwavu mu mbeera zonna. Teri kiswaza Buganda nga bwavu. Omusajja omukulu otwala otya emmere mu kaveera ng'ova ku lumbe? Nga weddira mutima ne bakusanga n'akaveera mulimu ennyama ova ku mukolo. Kiva ku bwavu kubanga teri kireeta njala nga bwavu. Okulwanyisa obwavu. Eky'12 Ssaabasajja yatugambye tuyige okwawula ekituufu ku kikyamu. Omuntu bw'akugamba ebintuntu obula oluusi biri ku mitimbagano. Nali Eswatini waliyo Obwakabaka bantu ne bajja ne mbagamba gwe omutwe ogugwo gwalazeewa. Oli bw'akugamba ekintu naawe n'okigenderako gwe omutwe ogugwo wagwazise gundi ono muloddokayi gwe teweerowooleza. Bagamba batya ekintu ekirabwa n'ayonka nti kikyamu n'olanduka nakyo ne kikumalako n'emirembe. Okwawula ekituufu ku kikyamu n'okuwangula obulamu nno kyetaaga ekyo. Abantu basalawo ebintu ebifu bagenda okukitegeera nga beekoonye bagudde mu kinnya. Obubaka bwa Kabaka mubuulidde ennyingo 12. Ssaabasumba kammalirize nga njogera ku nsonga ya Buganda Ssemasonga ey'okutaano ey'obumu. Ebisoomooza tebiggwaawo naye bwe tunaayiga omugaso gw'obumu tujja kuwangula. Singa ffenna abali wano tuba bumu
mu bitwawula ebitali bimu obuwanguzi mu byonna tujja kubutuukako. Wano ndabye meeya w'e Makindye Haji Mulyannyama Ali Mulyannyama si mulwanyammuli, omwanjuzi yamuyise mulwanyammuli, ye Mulyannyama Ali, musajja wa butiko, omusajja musiraamu, era sirowooza nti enkya bagenda kumubatiza, naye yazze okulaga obumu, bw'ossa ekitiibwa mu banno kye bakkiririzaamu, obwo bumu. Era Ssaabasumba oli yambuuza olumu, nali ngenze mu muzikiti nenzigyamu engatto nentula wansi, oli nanziza ebbali nanga nti ate ebyo biki byotandise, ne mugamba nti tomanyi nti mu Buganda mulimu abasiraamu? Kyolowooza abo bonna bonna abatambula kababe bakatoliki nze gyendi nze nababatiza, n'abasiraamu sinze nabasalamula, nina okutambula nabo. Kabaka yatugamba mu bubaka bwe nga myaka 31 ng'ali ku Namulondo nti bwe tunaabeera obumu omulaba ajja kubulwa waayita. Abalabe bajjira mu biti bya njawulo bangi. Kabaka atulabudde tubategeere, tulengere wala tubategeere, twawule ekituufu tubeere bumu. Njagala obbakakasa nga tuli bumu, Buganda ejja kudda ku ntikko. Mbaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu ne 2025 ajjudde emikisa n'ebibala. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Buno bwe bubadde obubaka obwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, olunaku olwaleero mu mazaalibwa ga Yesu Kristo Mukama waffe, wali ku Lutikko e Lubaga. Awo nno nga wolaba mu kifaananyi awo we basinkanidde n'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga wolaba wali mu speech agambye nti babadde baluddewo kubanga beesinkana oba nga basaba wamu, naye olunaku olwaleero Mukama bw'atyo bw'asiimye n'ayagala nti babeeko nga basisinkana. Bingi nnyo bye ngenda okuba nga nkutuusaako, naye nga nkugamba kimu nti mukwano teweerabira kubanga osubscribinga omukutu. Tuli ku NCK TV, subscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking, munange ebirala tukomawo nabyo tuvaawo.